Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegatta ku lunaku olwaleero nzize nammwe abakyala abaana abawala naddala mmwe ng'oli mufumbo njagadde mbeere nga mbabuulira ku nsonga eno. Ensonga ze njagala okubeera nga mbabuulirako y'ensonga eyo ey'okubeera nga nkubuulira ebyo ebitalina kunobya ng'omukyala omufumbo singa bino bikutuukako makkati go n'omwami wo ng'ekyamazima nga toyina kunoba ng'olina kusigala mu maka go. Waliwo ensonga ezijja mu maka ekyamazima nga tosaanidde kunoba gw'omukyala. Ebiseera ebisinga obufumbo obwo bubaamu ensozi wamu n'obuserengeto wamu n'omuswete. Kati ensozi zeezo ebyo bye ngenda okubuulira ze bayita ensozi eziri mu bufumbo. N'olwekyo obeera osaanidde obeere ng'obigumira biba bijja kuvaawo muddeyo muterere bulungi nnyo. Ensonga ezitalina kunobya gw'omukyala. Ekisookera ddala kye njagala kusooka okubabuulira bw'obanga mufunye obutategeeragana n'omwami wo obanga muli mu kuyomba oba nga waliwo ekiguddewo ng'olaba kikunyiizizza nnyo gw'omukyala nkusaba okole ekintu nga tokikolera mu busungu. Kya bulabe nnyo okusalirawo ensonga ng'ozisalirawo mu busungu. Sooka omale okukkakkana olyoke osalewo ekyo ky'oyagala okukola. Ky'oba olaba nti ebiseera ebisinga abakyala mugenda ne munoba oba n'odduka ku mwami oba n'okola ekintu omwami eky'obulabe naye ng'okikoledde mu busungu ate ne wejjusa ng'obusungu bukuweddeko. N'olwekyo ekintu kyonna ky'obeera ogenda okukola sooka omale okukirowoozaako, sooka omale okufumiitiriza ekigenda okuva mu ekyo ky'ogenda okukola kijja kuba kikuyamba. Buli w'ofuna obusungu fuba okulaba ng'obusungu obusooke bukuggweko olyoke osalewo ekyo ky'oli mu kulowooza akadde ako. Kijja kuba kikuyamba nnyo nnyo naddala ggwe omukyala omufumbo. Bino bye ngenda okukubulira byebyo by'olina okutunuulira nga tebirina kunobya, tebirina kuggya mu maka go g'olimu. Ng'ekisooka singa obeera n'omusajja n'okizuula nti omusajja mwenzi, ekyo eky'obwenzi tekirina kunobya gw'omukyala. Ekyamazima teri musajja atali mwenzi. Abasajja basinga bakwekako. Togenda kufuna musajja nti omubeereko gwe wekka, ekyo nkikubuulira. Bw'okizuula nti omwami wo mwenzi, eky'obwenzi tekikunobya. Yongera kunyweza maka go okimanye nti yenze mukyala nnamba emu oba yenze mukyala nnamba bbiri oba kiki, oba omusajja mwenzi yenze mukyala we. Ekyo kikulu nnyo mubeere nga mukinyweza, tekiddamu kubeera nga kibanobya wamu n'okubayombesa ekisusse. Osobola omugambako naye ekisaanidde ekintu ekyo kansubire mukitegedde mu ekyo eky'obwenzi mulimu okukwata omusajja n'omukwata ng'ayagala omukozi wo. Ekyo nakyo tekikunobya wadde omusajja ayagadde omukozi w'ewaka tekirina kunobya kuba woonoba ate omusajja ono ajja kuteekawo omukozi ono afuuke mukazi we mu maka go. Kikulu nnyo gw'omukyala tokola kintu ng'okikolera mu busungu, sooka omale okirowoozaako omanye na kiki ekijja okivaamu. Ensonga endala mulimu abalina abasajja nga batamiivu nga banywa nnyo omwenge n'otuuka okugamba nti omusajja ono ze ngenda mmusuulawo ku lw'okuba anywa omwenge. Ensonga eyo eba ntono, eyo ensonga tekunobya nti omusajja wange mutamiivu, omusajja wange anywa omwenge. Eyo ensonga terina kunobya kuva mu maka go. Ensonga eyo ebeera esobola okuvaawo obudde bwonna. Ebyo bye bimu bye nkugambye gw'omukyala gwe baawasa embaga n'ogenda mu kyaki ne babagatta. Bye bimu byebyo bye mwayogerako oba bye baakugamba nti munaayagalana bulungi ne bubi nti ye. Kati obubi bwebwo obw'okubeera ng'omusajja anywa nnyo omwenge, omusajja mwenzi, bwebwo bwe bayita obubi oba zeezo ze bayita ensozi eziri mu bufumbo. N'olwekyo mufube okulaba nga mwetegekera ebintu ntuwe bityo ebijja mu bufumbo bwammwe oba ebijja mu kwagalana kwammwe. Tolina bidduka buddusi, olina kuyiiya engeri gy'omalako nabyo nga bibalumbye mu bufumbo bwammwe. Ekyo nno kijja kuba kikulu nnyo. Beera ng'oyiiya buyiiya engeri gye mujja okuyita mu kaseera ako, engeri gy'ojja okuyita mu kaseera ako n'omwami oyo mwafuukidde ow'ekitalo, mwafuukidde omuzibu. Ebiseera ebisinga akaseera ako kamala ne kavaawo ate ne muddamu ne mutereera mu bufumbo bwammwe mu maka gammwe ne mubeera bulungi, ne mubeera omwami n'omukyala n'abaana mu bufumbo obulungi oba mu maka agateredde. N'olwekyo ensonga ezo tezikuddusa ku musajja, tezikunobya. Ekirala obwavu.
n'obwavu buno tebukunobya oba tebukusuuzaawo musajja ti omulekewo ku lw'okuba mwavu. Ekyo nno kiba kikyamu mu abakyala. Obwavu buba bwa kiseera, obwavu buvaawo. Bye bimu ebyo ebitalina kwegamba kubeera nga bikunyigiriza ogambe nti omusajja ono bannange mwavu kantuuke n'omulekawo mulekewo ŋŋende n'abalala. Ekyo nno kikyamu. Osobola okugenda n'omusajja omugagga oyo naye ate n'otabeera na mirembe mu bufumbo eyo. So singa obeera n'ono omwavu n'obeera naye mpolampola nga bw'akola, ebiseera ebisinga muba mujja kuwangula ensi eno, mutuuke ekiseera mubeere nga muli bulungi, mufune ssente ezo ez'emirembe ezitali za kuteeba buteebi kugamba nti njagala musajja mugagga, njagala musajja alina. Ekyo kijja kuba kizibu. Funa omusajja oyo anaakuwa emirembe newaanaaba talina nnyo ng'asobola okunoonyaako kemmuli ekyemisana ekyeggulo kwegamba akababeezaawo. Eno nga bw'akola muba mujja kufuna mpolampola. Obwavu tebukunobya kuva wa musajja otuuka omulekawo nti ku lw'okuba mwavu. Ekyo nakyo si kirungi kubeera nga kikuddusa mu bufumbo. Ekintu ekirala ate kino kikulu nnyo, omusajja atamalaako toyina kumuddukako oba toyina kugamba nti kanve mu bufumbo buno ku lw'okuba omusajja tamalaako. Oli mu bufumbo muzadde abaana bammwe 3, 2, 4, olaba omusajja atuusa ekiseera takyamalako, amala ddakiika emu n'olumu nga tamalirako ddala n'ogamba nti omusajja ono kamulekewo ngende nnoonya omusajja omulala nti ku lw'okuba omusajja wange tamalaako. Ekyo nno kiba kikyamu. Kimanye nti omusajja ono obuzibu bw'alimu n'oyo gw'onaafuna obudde bwonna naye asobola okukifuna. Kuba ebiseera ebisinga ffe abasajja bingi ebitunafuya ebitumalamu amaanyi ago ag'ekisenge. Kati n'olwekyo ate akakyo kano osanga n'omusajja w'emyaka 25, 35 nga munafu ng'alinga wa5 ng'anafuye. N'olwekyo ensonga eyo y'okugamba nti omusajja wange tamalaako teyina kkunobya. Byebyo by'olina okutunuulira, bye njagadde okubeera nga mbabuulira. Ebyo bikulu nnyo mubitunuulire. Buli we mubifuna mu abafumbo mufube okulaba nga muyiiya engeri gye muyinza obbivaamu, so si kubidduka buddusi. Ebiseera ebisinga buli wodduka ekizibu kiba tekijja kuvaawo, naye buli woofuna ekizibu ekyo fuba okulaba nga olwana nakyo oyiye engeri gy'okivaamu, kuba buli woolwana okuva mu kizibu ekyo kiba kijja kuvaawo. Naye buli wookidduka tekijja kuvaako, kiba kijja kusigalako. N'olwekyo lwana engeri gy'ova mu bizibu ebyo ebitera okusoomooza amaka gammwe, ebisoomooza obufumbo bwammwe. Olina kuyiiya buyiiya engeri gy'oyinza obbivaamu. Yiiya omusajja ono nnyinza ntya okumunyweza, omusajja ono nina kukola bukodyo ki okubeera nga ntya, nga kye mmugamba takiddamu, nga kye mmugamba akiwulira. Nnyinza kukola ki omusajja ono tubeere nga tuteesa, nga tayinza kukola kintu nga taŋŋambye, nga nawaafuna omukazi eyo ebbali tajja kumundaga. Kyenjagala obbabuulira mu abakyala, naddala mu abakyala abafumbo, osobola okubeera ng'oli mu bufumbo ng'owulira oyagala ogende ebweru, owulira oyagala onobe, ng'owulira omusajja ogamba akutamye, mpulira obufumbo buntamye, naye ate kimanye nti n'eyo abali ebweru ate baagala kujja mu bufumbo olw'ensonga nti ebweru eyo wanyiga. Ekyo mbabuulira, beera n'omusajja wo, beera mu makaago, mukole ebyo ebijja obbatwala mu maaso. Kimanye nti amakaago g'olimu g'ozaaliddemu abaana gaba makaago n'abaana abo. Kyenjagala obbabuulira mu abakyala, ekyo mukiyige. Ate ekintu ekirala abakyala, mugezeeko okulaba nga mwewala nnyo gino emikwano, kuba emikwano egyo egitera obbalimbalimba, egitera obbagamba ebigambo ebyo ebitali birungi, kuba bo tebaagala bbagamba kituufu, bakugamba kikusanyusa. Ky'oba olaba ng'abeera ajja kugamba noba jangu tubeere ffenna, nze gyendi ndi bulungi, so ng'ate omukyala yenna okuba n'emirembe ng'ali n'omwami we wamu n'abaana be mu makaago. Ensonga ezo ze njagala tubeere nga tutunuulira. Ebintu ebyo bitunuulire nga kikulu nnyo, bijja kuba bibayambako. Bwe kityo bwe kiri. Kambayo WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mbeere bulungi, mweraba.